Abataka ku quick promotion mbabuzaako nembaga nti wale kwekumira ku quick promotion subscribe osobola okufuna information entuufu ne reality entuufu abantu bati reality nenga tulina okubeera okwogera amazima oba okwa information entuufu mu bulambulukufu bw'ekintu ekituufu. Sometimes abantu bagadde nnyo kabampaane ate abantu bagadde nnyo okutegerera bannaabwe ng'oli akuforcinga okola ky'otayagala. Kati abantu abasinga mwalabe Sheeba yavuddeyo na postinga obwalwa abadde luyimba lwabadde ki link ya video oba video yempya abantu mama attackinga tuli mu struggle naffe tuli mu struggle okwanga tuli struggle tulimu ey'okwenywereza mu buyinza. You know, buli muntu ali mu struggle ya afuna ate ekyokulya afuna ate ekyokunywa afunya ate omwana afunya ate omusajja afuna ate eat empya. Buli muntu ali mu struggle egyalimu ate abantu abatebalina mu struggle abantu just revolution. Omuntu ayagala kuva waali nti mbadde n'emmotoka bbiri njagala kwongerako mmotoka nnyo bataano bamukaaga so ne bamwatakinga ne bamuvuma nnyo bakoze batya era awunsa avudde ataddeyo no sense ng'alaga nti no ate kati munnaye kanteekeyo bino kubanga baagala okulaba nvumire gavumenti mukuba abantu mukola mute bannange nga tonnayogera kukukuba ku bantu sooka oyogere ku basirikale abakubwa sooka oyogere ku basirikale abafudde yogera ku basirikale abali malwalire abantu abaana be bakuba abayaga be bakuba katusokere kweno point afulufiga lwaki abantu abali eyo bekutte nnyo ku baserebu oba ku bayimbi ndi abayimbi tebavuddeyo ku postinga mbeera eri mu ggwanga. Embeera eri mu ggwanga eri etya? Embeera eri mu ggwanga buli njagala otegeeza eggwanga Uganda na buli munnayuganda wonna wooleba buli munnansi kikakatako okukuuma emirembe mu nsi yo buvunaanyizibwa nga gwe munnayuganda okukuuma eddembe mu nsi yo era kyennyamiza era kyakusomoza kyamaanyi okutunulira aba pastors n'abasumba nga basuddeyo gwa naggamba n'obwakabaka bonna busuddeyo gwa naggamba tebafuddeyo okuyamba ku President Museveni tebafuddeyo okuyamba nsi yabwe kitegeeza kino nabo tebalumirirwa nsi bannange njaga bategeeza bannayuganda mukyasaagisa eddembe lye tulina dani tuva mu ngalo mu butamanya obutamanya ndabagamba nti atamanyi tamanyi nembagamba nti obutafumintiriza mu bintu bye tukola abantu tebafumintiriza okufumintiriza nsonga ya bwongo endowooza nsonga ya bwongo nembaga nti endowooza nsonga yankizo nnyo mu lugendo lw'okuwangula oba okulemererwa obutafumintiriza ngenda kukola kyera nzizaako ki otunuulira pasito omulamba omusajja musumba oba Reverend oba kiki nayimye n'agamba nti kati Katonda ensi tekyakulemberwa Katonda ekulemberwa sitaani can you imagine liya osobola okukyogera ani aleta enzikiriza anti ezo enzikiriza zebafuniddemu emisaala zebafuniddemu ekimu ekyekumi ebyeki zizze zitya zabeerawo zitya zibaddeyo ku mulembe gwa Museveni lwambeera nnungi Museveni yakomya wano enzikiriza abantu baali tebamalina nzikiriza kyeki Katonda kyekiki Museveni yakomyawo Obwakabaka bonna obwali bwazaawa n'ekyennyamiza era kyakwewuunyisa Obwakabaka bonna bwesuddeyo gwa naggamba obuvunaanyizibwa bwa Museveni obuvunaanyizibwa bw'okukuuma eggwanga nga tebenkevu obuvunaanyizibwa bw'okukuuma ensi nga ntebenkevu kitukakatako ffenna wano mu nsi ebintu biri bibi ebisembayo okuwulirwa oba okuweebwa okuwulirizibwa yenzikiriza bakatonda mu kitaffe n'Obwakabaka naye omusumba omulambo ba Reverend oba ani n'ovaayo n'otandika okuvoola onoogamba nti kati ensi ekulemberwa sitaani gwe omuntu gwe twandiddukiddeko Katonda gwe twandizze ne twegayirira eyandibadde ekyokulabirako ng'olina Reverend n'ogamba nti Katonda ensi ekulemberwa sitaani liyale oli musumba oli munaddiini ensi ojagala n'otakoma okwo omuntu eyeesimbyewo kandidate kuba president najja mu church n'oyimirira mu kereziya n'ogamba nti bannange president waffe addako wuuno president addako tumwaniriza nnyo wuuno olaga kiki kifaananyi kikyolaga eri abakkiriza eriwo mbeera ki eriwo anti balaba nti eggwanga lyonna oba abantu bonna bali mabega ga Kyagulanyi ani agamba nti bali mabega wa Kyagulanyi okujjako abayagana bawumba tufaane asobola okubeera mabega wa Kyagulanyi njagala era ekintu ekyo kinennyamiza kyakusomooza kyamaanyi wano mu ggwanga tulya miliyoni 65 ku 6 Kyagulanyi tawezaako wadde emiliyoni 2 lwa nsonga ki anti bantu balamamagoma bagakubira akola ki abantu boolaba Besigye yabayina Mbabazi yabayina n'abasingawo obungi basse baana babayina basse baggala babayina
wano tewali muntu agenda kujja kola record singe semwogerere bantu naye teyawangula wa president yawula tutumu ku bukulembeze yawula kyakaali ku bakulembeze oyo kyakaali oba batamanyi byakola kyenna kugamba ndowooza yankizo nnyo mu lugendo lw'okuwangula oba okulemera n'okufumintiriza sooka ofumintirize ku bantu abagoberera Kyagulanyi kuliko muganda Bobi Wine. Lwaki Dakisa asigala waka? Lwaki Mick Wine asigala waka nga ate balina n'amanyi ati wali omulabye ewanga kanoonya lwaki ababeera ssente titugenda kusonda ssente Mick Wine alinya n'agera ne baaga lwaki aba bagenda okusonda ssente mu America Nyanzi naye bwe babeera ku front page lwaki bamuntu se babeerawo mu bantu bonna abakola campaign batambudde walabeko Dakisi wabeera walabeko Mick Wine Eddie yawo mulabako Nyanzi mulabako gwe ntegeerayo gamba ki? Who are you? Njagala nkule ku bantu abayisimbe balina first family zaabwe nga walabe president tali kisozi era first family yasooka ku table you know you understand first family oyo muvubuka yafudde Franka tali mu first family ya Kyagulanyi naye lwaki essaawa zino tulaba ku Dakisi nabeera kyakulabirako lwatala ku Mick Wine ku front line wali nabeera kyakulabirako president Museveni agenda mu nsiko njagala okujjukiza eggwanga lino era nze n'ensonga ki nagenda okumitinga omukulembeze w'eggwanga nayina ensonga zange nganze nayina ebibuuzo byange nganze naye nga mbuliddwa ansa nengenda mitinga omukulembeze w'eggwanga mubuuza ebibuuzo byange nafuna omukisa nanziramu tekyammalya nengenda ewa General Sale muganda we the second natuuka ku General Sale nga omubiri gwe gujjudde ebituli era ayitibwa General lwaki ebituli ebyamasasi namwe mwabadde banamuli bonna babadde wa General Sale mwabadde gye mwayidde Christmas era nabayisa bulungi kwa General Sale simuna byabufuzi wabula ayinza buli muna Uganda buli munnansi amwaniriza Sale simuna byabufuzi era mujjenga mu politics tumwogerako ng'omukulembeze omulungi ayaniriza buli muntu siwe kiri era banamuli mwena gye mwabadde naye njagala nkutegeeze natunulya omubiri gwa General Sale yali atudde mu ntebe bw'ati ng'ayambadde ng'ebituli ebiriko bikula nga byonna byamasasi nga yalwanirira eggwanga lino yalinga ku front line yalinga ku front okola nga banunula ensi essaawa ya leero Mick Wine ali luddawa Dakisa ali luddawa Banjomaani azimba ebizimbe buli wiiki aliwa gwe omwana afa weebuuza ki musooke mulabire ku baana baaliita n'abaakawuma n'ababala abafudde baana babayamba wolebeko olunaku lwe bagamba tugenda tusabire ku malaalo ga liita bakagenda ku malaalo ameka batambudde mu campaigns bagenze ku malaalo mangi n'agakitawe bagabaddeko ne basala n'embuzi wolebeko nga bagenda ku malaalo ga liita wolebeko nga bagenda ku gakawuma nkubuuziza ku malaalo ge bagenzeeku wolebeko nga balinnyayo wolebeko agamba nti nsasulidde omwana wa kawuma school fees Seginya teye mubbi Seginya mubbi kubanga yakifuula nga kitongole kisabiriza eri e Bulaaya n'ayawula nga n'abantu batute ku masomero abaana mabafina yabaweerera ne bajjo so kyenjagala okutegeeza sirikisi nze sikugaana kuwagira kyowagira bw'ossa amateeka y'eggwanga akirambika bulungi nnyo akawaayo 17E kagamba nti buli munnayuganda wa ddembe eddembe lyani yalireeta buli munnayuganda waki wa ddembe okwetaba mu nsonga z'eggwanga n'okwagira kyakola ki naye owagidde otya olonze otya muyina endowooza bagamba mbu geto yokka yegenda ofuga eggwanga omanye abagagga bwe tulina mu Uganda omanye abaana abagagga kuba yewaaba ayogera yeekubira ku geto ayogera geto yesinza numbers namba eyo manyi ajja etya okubeerawo kati ensi abala mugenda bajjamu mugenda kubatta mwayogera wano ne mwogera tribe ne mugamba baganda banyarwanda tubatte abanyankwe tubatte bakiga tubatte mwabadde mugenze simanyi luddawa mwabadde munonyeyo ki amulu waliyo baganda pakwachi waliyo baganda mwabadde eri simanyi kabongo wabadde baganda ogenda kuwunzika nga tebalina experience yaabwe esobola twaloganga mu maaso okusinga bayibuli egamba nti muli balabira ku bikolwa byabwe ekinywa yali akyogera nnyo negamba bagati ndi Katonda tasekererwa kwa buli muntu kyasiga kyalikola ki kyalikungula bagati amukagonyirwa 7 egamba nti Katonda tasekererwa kubanga buli muntu kyasiga kyalikungula bw'oba ogambe nti abaganda bokaboka ogenda okukulembera bw'oba ogenda ajumani simanyi aluwa onunayo ki waliyo baganda kitegeeza ki ti tolina manifesto twalagwanga mu maaso tolina capacity tolina na experience
ensi singa ze mwogerako baze mwegomba zironza abasajja balina experience ate era zironze bakadde lwaki zironda bakadde ate nga zimubeesingiddeko oyogera ku America ajjako mukadde neronda mukadde nnyo boyogera ku China ajja ronda ira mukadde waluba Angela Mako babadde ku bukulembeze emyaka 3+ tebabakyusa na bakyusa lwaki ng'ekyo kijjeko ba queen bamaze emyaka 6 lwaki bote mbogerako bamwogera ku bantu ba dictator mwogere ku ba queen anti ba queen which is okay wobo kabaka which is okay nenda mbogereko bamazeko emyaka emeka you know so njagala okutegeeza banna Uganda buli muntu waddembe okulonda okulonda kyayagala kubasa mateeka akirambika naye bwonyigiza omuntu nti ayambadde yero ona postinze Museveni kamuvume opostinga ote omwana wa president Museveni fe twewuunya abaana banjawulo nnyo anti full figure ekivaako abantu bano okwekyawa okukyawa yero n'okukyawawo yawagira yero because walaba police ebintu byekola abantu ba bulijjo ne bakuba emigo abamagye ne babatunyaatunya njagala otegeeza banna Uganda n'okwebaza sekyuta y'eggwanga Uganda yonna buli sekyuta y'eggwanga yonna weeri njagala otegeeza banna Uganda mwawule police mujje mu nsonga z'ebifuzi ku bamagye mujje ensonga z'ebifuzi ku police bakuuma ddembe baggwanga nansi buli munnansi yenna goli waddembe n'abawanuupo bawaddipi abawakyo okuddukira ku police n'oyambibwa kubanga ge mateeka g'eggwanga abo si bannabyabufuzi oli waddembe okuddukira mu magye era neebaza David General Muhoozi okuba ensonga nga bwe bazikutte olw'ensonga ki nti amagye gayamba ggwanga bwe bakuwa security eyamba ggwe yamba security naye kuyambe yamba police naye kuyambe yamba munnamagye naye akole ki naye ggwe otunuulira omwana envuma gyavuma munnamagye lwaki temwogera ku bamagye enkuba gye bakubamu lwaki temwogera kwa police abaana babo enkuba gye bakubamu amayinja gw'omanyi abasajja b'amagye bakafa abaana bakuba omanyi abasajja ba police abaana bakuba wana amanya ne babajjamu n'amaaso lwaki temubiraga essaawa eno mukutegwa nga mutambulira ku bulimba mwasose kubika kasi oli omuvubuka njagala tuwawo ne bannamawulire mukutte babbuloga mubayita bannamawulire asirafu mukwano gwange era nnumwa era ndi mukusomoza obukomanyi era ndi mukwegalira Katonda okulaba nga amuddiza obulamu asirafu si munnamawulire just a blogger but yakolanga ne bukedde no vision group simuna aje kadi ya banamawulire bulakola ku TV munamawulire bulakola ku bukedde munamawulire anti bagenda ku kadi eyo nga listen my brother nange nina kadi nkola ku bukedde TV nina kadi siri munamawulire nete wagasoma siri munamawulire era sigasomangako awulidde so muleke kubuza abuza gwanga mukutte ba blogger mbafudde banamawulire ne munyigiririzamu ate banamawulire ate ne musiga obulimba lwansonga ki waliyo omwana omwe eyavudde naye yeyogerera omuvubuka oyo namwagadde nnyo abadde wa TV oba wen TV oba waki n'agamba nedda nabuliddwa aba boda nvuga nenkwata boda nevuge boda nezetomera mukaaga nengwa wansi mwe mwavudde nemutoka nti bannamagye bakubye boda emipiira amasasi oye yeyogedde nti kiki navuze boda tontwala nnyo speed kankubuuzeemu wotunuulira good political parties zino NRM FDC NOP bonna baweebwa security but lwaki wekijja nti Museveni agenda kubeera Munyonyo abawagizi be NRM babeera ku nguudo police tebakwatako terina kye bagamba ne bakola ebikujjuko byabwe but we bagamba nti Kyagulanyi agenda oba Salama Road wali abantu ne babeera ku makubo police reactinga bwetu njaga otegeeza banna Uganda tewali muntu gwe bagaana ne president Museveni si yayita abantu wabula obwagazi ne Kyagulanyi abantu amutabayita naye bwagazi naye waliwo abalaga Kyagulanyi waba agenda embalala kiki ekimuyimiriza okuva erukaya najjayo omutwe Museveni yasinze mmotoka ina open roof lwaki ajjayo omutwe that is my question nziramu Museveni ayina mmotoka yebbeeya ne open roof ne wagamba giggula atya walabeko Museveni nga ajjayo omutwe ayimiridde naye Kyagulanyi waba agenda embalala lwaki atandika okuyimirira lukaya kitegeeza ki yayina ekitongole ky'ebyokuwona takiwadde respect badde beesimbyewo nabo tabawadde respect tawuliriza amanyi wakabi ayina nnyo obuwagizi bw'aba ayina obuwagizi batatula wakana alinda bamulonde owulira ani mwebe nyini abagamba nti ali mu central kawoka kati aba ayina okugendako mu byalo nagambako nti ali mu central mokka omuntu yenna nawe ogamba nti olina abawagizi oba olina obuwagizi kitegeeza ki nti olwedde obulina lwaki atoteekawo embeera netisa abaana b'abantu nga tolwedde obuwagizi obulina linda obuwagizi bweyoleke nanya ku ssaawa mukaaga ogw'ekiro tujja kuba tumaze okulaba omuntu aliidinga bw'anaaba Kyagulanyi wiiki zokka ye president ajja kubazze bw'anaaba Mawu
ye president mukama gwana abalese gwana president Museveni tujja kwebaza Katonda kubanga tujja kuba tusigaza omusajja wa Katonda sobole gwanga nalyagala bwana ba Katumba oye which is good kubanga Katonda kwa jjo kubalese nze nkimanyi nti buli Munnayuganda woli alina agenda okulonda wamaze dokwa decision yo nga gwe Munnayuganda agenda okulonda ng'ennaku z'omwezi 14 kwata nanga muntu yogenda ku ballot paper gwoke nnyini bagenda kukwasa ballot paper boy but bagenda kukwasa akakonge booti tekujja kubaako oli akuwa ekyebiri oba awesa ojja kutunuulira abantu abeesimbeewo bonna gwoke nnyini ojja kwogera n'omuntu ow'omuntu oba Katonda wo ogambe naye Katonda wange ali mukulu abantu bano ani alina kapasite etwala eggwanga mu maaso bwe bati gwoke nnyini ojja kukkirira wansi ewasemba wali omusajja alina enkofiira ennene otikinge President Museveni lwa nsonga ki ogenda kubeetegereza njagala twogere mu reality nga twogera mazima bw'oba olaba boy nanja jatwala eggwanga ankubuuza mbuuza just nga gwe muvubuka bw'oba olaba mu mind yo nga ggwe osobola ogenda ku ballot paper notikinga Bobi Wine ojja tikingako Museveni okomeye ogambe people power our power Bobi Wine maze okumuwa maze omulonda naye ng'otikinze Museveni lwa nsonga ki bwoke nnyini ogenda funa challenge n'ebibuuzo mu mutima gwo ogende mu mutima gwo gwennyini ng'okutte bwoti full figure kankubuuza ogambe ddala omuyaga ono mulonda nnonda waki full figure agenda kuŋŋamba ki oba aganye okukyusa abantu baali nabo baganye okuwa abantu respect Bobi Wine alina right njagala nkubuuze waleeko honorable Kyagulanyi ng'ayimiridde n'agamba nti bannange temuddamu kuvuma basirikale banaye temuddamu kukuba basirikale mayinja n'abasirikale bennyini baamuwa batandika bakubira ku kitebe kyaki kyanobu babali babaganna wali wennyini bwe babawandikira ekyambogo nga babagana okulinya era mu bamujja n'emmotoka honorable Kyagulanyi naye nga kakiiko kakuwenda kakumwadde buli musirikale yenna waali buli munnamagye buli wa poliisi si mwana byabufuzi eyo security ya ggwanga Uganda yakolebwa nga ya ggwanga naye olw'okuba nti mubakyokwozezza nnyo mubanyigiriza nnyo ne mubaletera okwetamwa mubavumye nnyo nze njaga kamera za ggwanga ziveeyo okuba waliwo kamera mutandike okulaga abasirikale abaana bebakuba amayinja n'otunulya omwana nga alumba omusirikale amukyojja gwati ye Kyagulanyi nyi kyakulabirako n'akwata omusirikale n'amuggyako masiki kumumanga naye tayambadde masiki omusirikale n'akudirecting nga gyogenda okuyita n'omubuuza what is your name mirundi 10 ng'ali mu kudirectinga toyite mu tawuni wakati emirimu gy'abantu gigenda kufa emirimu gigenda no ekyo ng'okiggyeko mweke nnyini olugezigezi olubayitiridde n'akamanyiro n'akajjanje n'enjaga gye munywa n'ogenda ku road block n'ojjawo ebyuma bataddewo n'osindika abasirikale ogule Kyagulanyi agende who are you ensi si yammwe bavubuka mmwe temukolanga ku mateeka muwe abantu respect man gwozamu musose okwesimbawo lwaki mmwe muli bwe muti ensi mujagaza ki ensi mugitwalawa mugenda fuga nsinga abantu bafudde bino ebintu mbitwalanga byokusaga mubitwalanga byakunigina ebintu byobufuzi bizibu nnyo ebintu byobufuzi si bintu byakusaga si bya muniino ensi nyingi zibu emirembe gyaziva mu ngalo bwebintu wabiti omuntu amuli ku lusegera alemedde okumukyusa oba nubya niyo badde naye 10 years 20 years olemedde okumufunya wadde omuzigo ogenda kyusa muvubuka ki yagamba lwaki temwogera mazima Museveni byakoledde eggwanga bwetudda mu lyate nga twogera mazima tetulina kyetubanja Museveni yabanja bana Uganda full figure awo wennyini wogambye ye Kyagulanyi agamba muzeeyi asookaddeko ebbali bamwebaza byonna ebirungi byakoledde Uganda naye aweeko abato omukisa nebaza ekigambo ekyo twatuka wa President Museveni twalina endowooza eyo bwe weetegereza eggwanga Uganda essaawa ya leero tulina amafuta sino ko yamaze dde okusayininga eyagala abakozi 500 kampuni ya Total yamaze dde okusayininga bagenda kusima amafuta betaaga abakozi 3,000,000 era abavubuka abalina common sense abagala okwekolera singa mwakidde ddewoyima nempangisa obuyumba abakazi abagenda ofuma emmere basiba enviiri mukola masaaluuni kuba bagenda kuwera abantu 7,000,000 nga zonna ziri eyo wansi nga tezikola ssente mpitirivu Uganda yensi kati eyazudde golodi oshegera muganange tosobola kukwata ggwanga lirimu bya bugagga bwete ensi nyingi zidobankana njagala okutegeeza bannayuganda singa mulimanya ekizibu ky'eggwanga Uganda nti basajja abeeru bacerupe ate tebatandise kati kino bakirwaniridde emyaka emirala nga baagala okusanyawo Africa lwa nsonga ki si Uganda yokka Uganda essaawa zino kigenda tubonyabonya ge mafuta ne golodi bwe twajjako omuntu alina expense nga Museveni njagala kutegeeza bannayuganda bannange nti Museveni wali genda tulikomba endagala
kino mukimanyi era ntegeeza na Uganda nti singa kabatana ne musindikiza President Museveni okuva ku bukulembeze nga teyagalidde Uganda egenda kukaba emyaka emira Museveni nga yamaze ku bukulembeze lwa nsonga ki togaa tunaafuuka Libya tetusobola kufuuka Libya lwa nsonga nti Uganda ina security emala Uganda ina abaana abali credible basomye kati usobola okutunulira ng'omwana wa President General Ngozi Kanerugaba Kanerugaba yasoma course gy'amaze gyonna n'azimalako yasomera mu ggwanga Uganda yasomera step parent paka Kitende Kisubi high school n'asoma n'amala n'ayingira n'atandika okusoma amagye bwamala n'ayingira amagye n'asomera mu masomero buli academic yajje yali jagikola abantu Namboze yagamba bamubuusa yali werodi yo ne bamubuusa ati Namboze ntegera Namboze bongo yayibwayika Windows Namboze bamulepinga nnyo engeri yekwaniranga abasajja alina obuzibu yafuna damage ku bwongo kata ayogere ki General Muwozi njagala okutegeeza abantu bangi nnyo beebuuza General Muwozi General Muwozi yasomera mu ggwanga Uganda n'amala n'agenda P1 P1 paka yali mu ggwanga Uganda nga mwasomera takomye okwo njagala okutegeeza abantu abagala okubuusa General Muwozi amaaso yensonga kigamba nti eggwanga Uganda tesobola kufuuka Libya abantu bangi nnyo abazze bateekawo abaana baabwe era bw'ozimba ennyumba bo bw'oteekateeka ekirino kyoyoto bw'okiyoyoterani mwana wo George Bush Senior yaleeta ani yaleeta Bush yaleeta mutabani we oyo si wa America lwaki yaleeta mutabani we lwaki America erwanyisa ffe neegamba nti nno ki lwaki mwe mubesingira ku America ne mugamba America egambe neno si Europe eno Uganda lwaki mugigerageranya lwaki okwata kapasite ya Uganda n'ogigerageranya ku America andi mwe economy wotunulamu America eri waggulu esawa yali mukazi wa Clinton nakati ayagala okwesimba lwaki Clinton yayita mukazi we lwaki yagala nkyukakyuka nokukwatamu mu ggwanga ate ye yakola ki kyabera kati gwanga mutanti Moses akulembera ggwanga Jeff Kennedy mwe waki mwena mwe musoosa muhoozi abana Uganda abali tebasobola kufuga ggwanga okusinziira eggwanga bwe liyimidde ne kapasita y'eggwanga weekyo nkutegeezezza esawa tulina amafuta tulina gold tulina abantu emiliyoni 6 plus ate tukyaza kati gwe kyobamanya ate omulembe gwa Muhoozi gugenda kuba muzibu nnyo gugenda kuba n'abantu emiliyoni nga obameka okusinziira abaana abazaalwa kati eddwaliro lyakulaze ku Christmas bazadde abaana ameka amalwaliro galaze abaana bangiko kakati gwoba olaba abaana abazaalibwa kati golooza lwaki bazaalibwa ti Museveni ateekateeka ebyamalwaliro byonna birisekiwa omuntu osobola okuzaala omwana wo olulujjako ekirira nga nkya bakusiibula ondaba sinaweza mwezi nalongoosebwa naye abantu bayinza okugamba nti wandiniwa myezi emeka ndi potable nyirira ndi bulungi neeyagala kiva kumalwaliro ebyo tebirimu kwata nafuna kapasite eyo njagala nkutegeeze nti abantu abasinga oba oyagala okufuga eggwanga sooka osembeere omukulembeze omanye nti wensembeere omukulembeze ono nsobola kukola ki mu gavumenti eno n'oyiga ate abasinga bagamba from nowhere full figure wosembeere nnyo omukulembeze bagula ne bakuwa obufofofo kati kankubuuze Jomo Kenyatta yaleeta ani lwaki yaleeta muntu mulala yaleeta mutabani we lwaki yaleeta mutabani we nga gwalaba musu Kabila yaleeta ani mutabani we lwaki yaleeta mutabani we kati why not Muhoozi Kanerugaba because amanyi an experience aize why not Kanerugaba tosobola kugweta mudongo kumujja eri from nowhere tomanyi ggwanga bwe liri kubanga mu honorable Kyagwe ne womubuuza tudda mu lyati n'omubuuza nti Uganda ina amakolero ameka tasobola kuchannellinga gwe njagala omubuuzako nti Uganda ina factories meka oba ina amakolero ameka President Museveni agenda okujja ku bukulembeze nga Uganda ina amakolero 8 katulina amakolero 5 tulina amakolero 15 mu ggwanga Uganda kati etabimanya bimanya n'amakolero tagamanya agalimu kati agenda kugamba ki ekyokubiri talina manifesto yonna woogimubuuza tasobola kwandolingira kintu
era amugamba abakyali bali mu kutya batidde nnyo kyakuddamu abakyali yateekamu okwongeza abaserikale omusaala ng'asinzidde ku ki ogenda zironda wa ogenda kuwona nondo bongeze oba eggwanga ogenda kulitunda tebakulimba nti agamba eggwanga lirina ssente naye mulimu abaziryawo bannakigwanyizi endowooza ye kuba endowooza ye yakusmokinga kyajja okulowoozera kyajja okuwogera olw'ensonga abantu amu bali mu famire zaabwe mu kubawaako era n'agenda okukola n'akomayo n'olowooza n'olinda n'ofumba amazzi gakawunga n'omulinda nadda nga nako takayina naye nga yagenze kukola naawe okeera ku makya n'okola n'otambala noddali n'obuziba nga tonalya kyamisana naye nga ne wakati bakulinze essuyu liri mu ggwe naye ne bagamba bannange nsiibye olunaku lugaanyi owulira kati ye alina mayindi eyo emugamba nti ssente weeziri balonda nnonde wali bayoolanjoole bye bye balowooza nti Museveni atugula n'atuwa ebikutiya by'essente Museveni n'atuwa essente era kino kigende eri buli munna NRM na buli munna Uganda abalowooza nti President Museveni agula abantu nti President agaba ebikutiya biri awo no President ayogera naawe n'akunnyonnyola n'omubuuza nga kyobadde omubuuza ansa nga agirina n'akunnyonnyola eggwanga bwerimire ne weryali President Museveni asooka n'akwata obuyinza bonna buteeka mikono gy'abantu gwe munnauganda kikakatako okulaba ng'oluguudo lufu n'ogenda mu minisito ya lod n'obawandiikira buvunaanyizibwabwe weyadde oba kisolo ng'agamba nti constitution bagiwa nnyo parliament yani omukulembeze w'eggwanga talina powers obuyinza bwonna buli mikono gy'abantu yensonga lwaki yalonda okuva ku LC1 n'olonda omukulembeze w'abavubuka n'olonda ku division paka ku mbaka wa parliament era nkuiza bannayuganda balonza abaka wa parliament nga tebabagasiza temubazza mu parliament nebawa wakitomuzza londa omukulembeze omulala waliwo abakulembeze nga bakola bukozi kalampani kulinnya ku mmeeza kwereeguula naye nga bo bareceiving emisaala ekirala nti eggwanga yaffe litambudde nnyo ku bulimba naddala social media eyo gye mweregerako Museveni yabawa eddembe eri asobola ogijjako mu dakiika 2 anti bagamba babuusa era kyakusobola kyamaanyi newunya nnyo UCC kyekola kubanga gwe oŋŋamba nti nno bawandiikidde Facebook ejjeko gino emikutu gy'abakakensa bagenda balimba abantu bangani ekyo ekintu UCC ekikola mu seconds 2 ekola ki balikubuusa abantu bazibula maaso okuzibula maaso ngoga nti Ashraf afudde kyova Katonda bakubye omuggo omwana yewonna ku mmotoka nagwa wansi njagala okutegeeza bannayuganda olufiga okwo wakuyise kwewanula oba bamukubye bukubi na Honorable Kyagwanya ina abaana ba kamera n'aba online abasooka mu 3 batamba nabo ba mu 5 ne mubulwa shooting omwana emmotoka emulinya ng'ate mwabale live online ne mubulwa shot njagala bajeyo shooting emmotoka y'amagye erinya omwana oyo jijeyo but nawe nga gwe government owa police government ina cameras we bamuyinyidde tosuubira nti kya mwa complainings wano busega kulanda bato waliwo kamera mwa complainings ntino chichi anti government esoke tulagezo no lwaki government ya complainings eko government evudde neraga nti omwana yabuusa ku mmotoka bwati newete namba bweti nagwa wansi abaana balina amala mangi bagala okulaga boboini kabampani ate batuke kampani mbalowooza mwabali abasudia mmwe mwetedde abaana ab'ebizibu n'obutababuulira mazima n'obutamanya bakoma abaana banya ebimere bino ebimere by'embwa ne bagejja emibiri ne mulowooza nti eyo si security omuntu wa security agana n'asomero wa security n'amanya omuntu bamugaidinga batebakuma bati omuntu omusirikale mulumba ntya kino nkikozesa ntya naye mugenda munyonya emmere y'embwa eri mu mikebe ne muzimba ennyama mayindi nekulowooza nti noki nti oli wa kitalo nnyo mb'oli kabode oli kabeza n'omusirikale omukuba omusirikale akutte mundu oba wa red top omulumbi omutomera omukuba okuba waki natuludde oguvuka nga guli mumwata nnyo mwana bufala mmwe basajja babagamba muyite wano oli kubasajja bavuma nti bafala nnyo batya nnyo omusikambula omunyenyanyenya oba osuubira ki ava Sudan oba osuubira ki ekisooka ddala abasajja bemusongasongamu bakola training ebajja nako training zebakola z'amaanyi basajja batulina sente zebalina simu eza mwina omusajja gw'osundasunda gw'ovuga BMW talina wadde sipaso ali mu kukuuma ggwanga anti yeyo Kyagulanyi embeera gy'ayagala okutereeza Kyagulanyi tagenda tereza Kyagulanyi alemeddwa tereza baalina bagenda tereezaani essaawa leero bamiki bali mu kusonda sente namwe babagamaze bangi manya namwe babagamaze kabeere badakisi bavuga emmotoka nubeni ayina iriwa oba bano abaana abamugoberera balina biyani akyali mu struggle tetulaba nga mulimba eggwanga emyaka 2 gamaze naye ali mu struggle
ate omutalekera kulumba dani magiki yabuka ku motoka nakuba ebimwa bye wansi ne byatika ne mugamba sekiyite mu police mukube essasi mwavuda nga mugamba nti n'omwana kasirye bamikwe essasi ku mutwe omuntu gwe essasi ku mutwe abeera bwato singa akyali mulamu omanyi bakubemu essasi mu mutwe otegeere nti sekiyite yange wali ekkubemu ku ssasi ku mutwe owulire essasi ly'oku mutwe bwe libeera kwegamba mutadde eggwanga ku bunkenke n'obulimba nze natunulira honorable Kyagulanyi ng'ali mu muzikiti gw'abayisiraamu ng'alumiriza nti Seka Nuhumuza tabamusse ne family bagikubiredde essimu ndowooza Ayogedde nabo ng'ayogera ayitako olulimi olukuba mu bantu omuliro tosobola kuyimira mu basajja bayisiraamu bakomole nga gotona mukomole ng'ole n'ebigodo n'oyimira n'ogamba nti Seka we bamusse era nkimanyi ne family bagikubiredde essimu gwatalina wa family nga naye family emaze okukkiriza nti omusajja afudde covid gwatalina wa family n'oyimirira ekyo yayogera ekigambo ekikuma mu bantu omuliro ng'alagira ddala asindika abantu mu kufa bagende beekalakaase ekintu ekyo kikyamu omwagambe nti kasi bamukuba essasi ku mutwe liriwa bwe bakuba essasi ku mutwe abeera bwato ne mujja nga mwerega mubika abalamu Katonda tebamufumisa ebiso bamulumbuye bamukubye ekiiso kwegamba nze neewuunya banaddiini neewuunya bwakabaka obusirise mwe muli mu woofiisi ezo naye zijja kubava mu ngalo temuzanyisa ebintu byobufuzi anti fulufiga churches temulimu zijja kubava mu ngalo fulufiga obwakabaka n'abamadiini okusirika bate baagala genda nnyo kubeera ku sayidi emu fine thank you bwe baagala nnyo okusirika lwaki oba ovaayo n'ogamba nti gavumenti ekola ripooti erage abantu bafa batya lwaki asise tayejusa oba oyogera kyaki that is 1 2 munnaddiini omuntu kitaffe mu Katonda ovaayo tanoogamba ti pulezidenti waffe agenda okuddako atuuse munnaddiini omulamba ogamba otya nti Katonda ensi tekyafugibwa Katonda efugibwa sitaani lwaki ensi ekulemberwa sitaani munnaddiini kitaffe mu Katonda gwe tusuubira asite lwaki oba tosirikira ddala kitegeeza nti bannaddiini ekirala nti bannaddiini baayolesa obulyake n'obunnanfuusi beesiba amakutya ne bakalina Museveni ate kyaki basoloze esente tebakomoka ne bateeka mobile monies ku simu ku TV tusindike nga ebimu eby'ekkumi kiraga okusomooza okw'amaanyi kiraga obulyake n'obunnanfuusi tebaakoma okwo ekimu ekyokumi kiwawaayo nga Katonda nga kweyagala Katonda kyakuwadde era ekimu ekyokumi tokiryanga kubeere ggwe Bible ekyogerako olina okukiwa naye si kya pulesa nti ne mobile money yiino ekimu ekyokumi osobola n'otereka eky'emyaka 5 n'oyimuka lumu n'okitwala osobola n'otereka eky'emyaka 10 oba 2 oba 10 naye ekyawano bakitwala naye ekyawano yes why not nze era ekimu ekyokumi nkiwa olw'ensonga ne Bible ekyogerako lwaki anti gwe nga okiwaayo naye kyaki ekituusaayo gye kiraga nze I don't care nze mpaayo mu linnya lya Katonda nze kasita Katonda gwe nsinza mulamu era Katonda mukowola mu linnya lye naye neewuunya nnyo abasumba okwesiba amakutiya gajjajja kalondoozi gabasamize fulufiga notundi omukazi nga Mama musamize ate yayagala ensi alumirirwa ensi alumirirwa abantu b'ensi lwaki muva ne mukola masabo ne mulangira so nze njagala ekintu kimu Honorable Kyagulanyi alina live cameras nyingi alina bannamawulire batamba nabo bangi ba bloga tebasobola kubulwa short eyo mwana nga bamutomera polisi nga mutomera aveeyo alage ka clip nga motoka y'amagye erinnya omwana musizo obukyayi mu bantu natunulidde abaana abasajja baseka bagenza ku ddwaliro bali mu kuyambako bakuwadde sekiyite kukuyamba sekiyite ina kuyamba gwe muntu wa bulijjo naawe ogiyambe yogera nabo bulungi mwogedde mutamunanga mbadde njaga kuita wakati wakati abantu bali mu kukola oluguudo olufuwe tuyite eno tusobola tutuuka wali naye gwe olujja bakubuuza Honorable Kyagulanyi tuyite what is your name why wakisita wakati manyi galiwa amanyi geeyolekera ku ballot paper amanyi geeyolekera ku ballot paper abantu bangi nnyo wano kubanga mbatisatagaolebe Sheeba mwamutisatisiza apostinza linkiye mu muvuma yabadde alina kupostinga oyo nonsense bwobo bali mu batya anti bafani bobenyine bebaleetawo ey'eddala bafani be baani bebabawo akasente fulufiga n'olinnya ku stage najja n'asasula lekayo okuzimpa naye nga ndi mulamu okumpa ssente ng'ensi nze olaba okumpa ssente ng'ensi yange tabanguse era nze njaga otegeeza abantu n'abalowooza ba NRM nti Museveni atuwa ssente se sina kye neetaagisa ssente kati ng'ensi nga tukyali mu byabululu fulufiga ensi wali tereera Museveni nampa ssente ndikola bizinesi kuba saazo ndemukola bizinesi nze njaga otegeeza beefula abaakabi beefula b'amaanyi nti bakitalo
wano n'okwambala wa masitisi ya NRM atambule mu kwota so akutambula balinda budget ya M7 era wano eggwanga bwe yatabanguka batukira ku business zange na nyumba yange ne business zange ne bazimenya lwaki tebajja wogwo yeito w'amaanyi Museveni batajja mu central ya Katonda atuyambe bavudde ne bakola amawulire ne batonkinga obubiina mobilize musoni simanyi yawa ndotuddo simanyi luddawa kubanga baagala budget ya M7 bonna munnayuganda boole bamuna NRM kikakatako okubanga okuma emirembe oyagala ekibiina nga tokyagala lwa sente weziba teziriiwo tolyagala kibiina tolionda omukulembeze tebamwagala sikutegeeza mukulembeze sibutamwagala abantu abamu abalwala emitwe n'abalina endowooza entono nti kati fulufiga bamuwa sente kusasa bamuwa sente bebekulu bamuwadde sente ekyo kikyamu tewali gwe bagula sente tewali gwe bawa sente ate kati fulufiga embeera kati saawa eno weyatuuka kibanga ow'amawulire batono nnyo abajja naga ngenda wa fulufiga mukolako interview era abamu bagamba oyo tagabadde ebibiri kesijja genda anti ensonga temukyakola mawulire gala gaggwanga mwabadde wa Jerusalem namwena ne babawa sente nga temukyogerako bannamawulire mwenna bannamawulire babaddeyo ne mukoba ne mukola ekintu kyekimu penge bamusosola wano lwaki avuma tebamuwa sente sijja kumwogera naye muntu mukulu nnyo mu NRM ekyo ng'okivuddeko temulaga shoti mugikwese y'omwana yagudde olw'ensonga mukolera ggwanga kulinnyika temukolera bulungi bwa nsi yammwe omuntu yena eggwanga nolijja tuva mu ngalo nga mukyasaagassaaga ebyobufuzi nga mubizannyisa anti olina kubeera kusaidi y'amaanyi g'abantu amaanyi g'abantu gegaliwa amaanyi g'abantu gegaliwa nga oyagala bageto bekaze siri wa geto kati gwe oyogera ku bageto nze njagala omuntu alumirwa abantu bonna ayogera abamu ku bantu bonna tabola abantu mu mawanga na mu madiini gwongamba tutta abanyabanzadi bange munyarwanda gomanya abaana bange nabazaala mwani onga tutta abanyarwanda nga naye mukazi omunyarwanda ate masoka kuttawo ye gwe wava wano n'ogenda n'owasa omunyarwanda wabaganda tebaaliwo wabadde ogenda eri okukolayo kampeyini kabaale kabooka eruddawa baliyo baganda mubadde ononayo ki lwaki tebalikome mu buganda kwegamba tonnamanya kyolina kukola one bukyagwanda ekikukwata naba kukitegeera teyakitegeera yagwira ebina bitomerera essaawa zino ali mu kwegoga sente z'abasajja yaziri ez'abasiyazi ayagala kubivaamu talina bwabivaamu ayagala kunyonyola ensi bwabivaamu talina bwabivaamu muntu ogamba te abantu nti mugubate gwe kenyini otulika n'okaaba okabanga akaana akato yavudde naga nti besije yali munne wa Museveni yali mu kaliyoke dakiika 2 owolomi kati eggwanga oligamba ki fulufiga tugenda kukomawo okulaba emisayi gy'abaana bano nga giyiika ensi egulamiramu nga temulimu gwa nnyoko weefuge tuula linda genda londa linda balangirire full stop anti waliwo ekigambibwa fulufiga aba NRM bandi basinga n'okukola effujjo olabayo wa NRM alumba n'akuba omusirikale oba n'akuba omuntu bo tebaliiyo tobalaba nga bagamba muveewawo ne bavaawo lwaki mwe babagamba muveewo ne mugaana mwe baani ne bagamba amuli atoyita wano n'agaana mwe mulina ebigendererwa bammwe ebirala by'okutunda ensi mwafuna omusimbi gwe ssente fulufiga General Museveni we yali ayagala kuddaabulula ggwanga lino okulituusa we riri yalumba ensiko ne banne be yagenda nabo era mulimu abamu nga baasigala oba mu nnimiro zaabwe era still ne bafunirayo ebisago ne babasanga entalo ne lubasanga kati ne kaakati bano abavubuka abaagala enkyukakyuka eggwanga okutereera nabo baasalawo beegatte ku Kyagulanyi bakole ki unfortunately ne bakola omusaayi gwabwe oba obulamu bwabwe nebugenderamu nti Museveni we yagendera mu nsiko okusinzira eggwanga we lyali ne bamusibira mu bbawe baali balituusiza kyali kimukakatako okugenda mu nsiko n'ensiko yaliwo naye eggwanga kati we liri njagala obuuze Museveni yagenda mu nsiko ng'ayina ki ayagala okugamba okujjako Museveni avuga nti Uganda mbi alina biici eri ku mayiro 6 alina eri ati amata g'akabenje agagulwa billions money agawera 6 asula kuyiika anasula mu kalina gw'osula wa avuga escalade ku myaka 25 alina erinnya gwani akumanyi kakati yagamba nti Museveni muki mubi yagamba nti government yeriko mbi mind yo egamba ki you just sit down and njagala ofumintirize omuntu akugamba ekintu ekyo lwaki akikugamba batalina bigendererwa bye birala by'abasiyazi lwaki akikugamba era oddeyo okwate flashback ya Museveni yagendera mu nsiko era asulawa yalina ennyumba mmeka yalina engatto mmeka era lwaki yagenda mu nsiko ne Uganda yali etya kugamba Museveni yajjira mu bukulembeze Uganda yalina amakolero sina weyajjira wejje teyalina amakolero factories tezaaliwo zaite zisuka 5 owulira n'abeera mu bukulembeze nawonya nata 6 killer diseases avuka ne mwala n'alwanyisa wadde wa sirimu Katonda ali mu kulwanyisa covid alwana namwe mumulwanyisa kyazimba kye muzimbulula
temanyi kyemwagala bwazimba eddwaliro nti talina pulaani bwateeka ku pulaani temulimu ddagala bwateekamu eddagala temulimu basawo basawo tebalina experience. People, what do you want? Mwagala ki? You know? Bagala nkyukakyuka just kulaapu mukulembeza. Enkyukakyuka tetugaanyi kuba ne Museveni yakoowa dda singa yagenda nadda. Museveni asiba besi bako ate gula Museveni agenda wangala myaka 4 lukakadde myaka 10 mitwalo. Naye yagala okuwummula era omuntu omu yekka asobola okukuuma eddembe mu nsi asobola alina experience ye muwoozi kanerugaba nga wala abaana bakulembeza abadde bajje babeerako George Bustin yayita mutabani we gunna ayita mutabani we ayita mutabani we lwansonga ki anti lwansonga ki nti Museveni ajja kubeera eri wakitula nga atudde ne Genosale kitaawe yalwanira eddembe ino ng'ali kapeeka awo kiba kimukakatako okukuuma eggwanga. Ne Katonda talina ono atala gafula talina nyina kunsi talinako kitaawe talinako kimuyaga. Anti full figure ulia statement wet. Museveni wa maje era anyweza nnyo ebyasetu. Ensi weli fena tuli ba maje. Kati tutunulire kya. Ate bana mumwite maje. Namwe mumwite maje mutunga bipesa bikabuti mbebono nde bipesa bikumpwe na mwegamba pa muli bajenda. Nawe kati kitegeeza nti ensi yone aba maje. Kati ensi so yakufugibwa baba kopolo. Anti yamala kulanga namwe yamala kulanga Museveni amaze kuwabwe jamani bwabwo. Anti ensi inakulembera bajenero nga bajenero muwozi bajenero Museveni bajenerani. Okusinzira weri n'abaana betuzadde bali gwe omwana we eka akwata essimu n'agikuira omwana atula ku kompyuta wa pitu sibe biri abaana logo bali kati gwe muli buga Museveni yabagema n'abakuba empisa ennamu kibaleme okutegeera n'abawonya poyo temukyagongo balamba olaba n'alina amayinda amanene n'amama amanene era ayogera nga malambulukufu kati musazeewo kulimba kubuzabuza bannayuganda ffe tunze njaga ekintu kimu kamera zemuyina ziraga omwana oyo bwe polisi we yamutomedde mugijjeeyo mugiraga lwaki temugiraga ye lwaki temulaga basirikale bemukuba lwaki temulaga basirikale bemukasukira mayinja lwaki temulaga kamera za gavumenti zemukuba mayinja lwaki betemubiraga kyogamba full figure tudde ku isi Electoral Commission okubaninga egundi ezibadde zigenda okubeera mu Masaka gwanga wine COVID bwatambula kapasite COVID bwayimiridde njagala oli muntu mukulu genda ku gogo olabe nti district ezisinga zezisinga mwera abantu abangi mwe musinga COVID so minister erese babalo kuma bulamu bw'abantu era nze nakiwagidde nnyo okubanga tebagenda kujja Kampala okusinza wadde butambula mu Kampala wadde buli mukono ne district ndali zitwetoolodde nakyebaliza Katonda kye bakoze olw'ensonga ti president Zone yayogerako emabega nga Katonda amaze omulabikira n'amugamba nti singa tuyingira ogw'omukago oba ogumunanga COVID mwali akalulu kasaza yemumwagamba nti Museveni yenoonyeza bibye Museveni n'asirika n'abagamba mujja kufa baganda bange era kati tutandise okufa ng'obuwuka twakomaawo okusinziira ng'eggwanga bwe liyimiridde tosobola kudda mu Kampala abantu bali ku mirimu gyabwe banoonya kyakulya COVID abayiseemu oyita ababbi batandika okunyakula ebintu byabwe n'okusinziira ku kyaliwo Katonda kyali Katonda ayolesa obwakabaka bwe aba ayagala abalage nti ensi gye mwagala okugenda mugirawo efaanana Katonda tulagako ekibaddeyo mabega awo nti omuyaga ekyo yagala okukola eggwanga Katonda yali ayolesa bwakabaka bwe era nalaga nti ekyo yagala okukola ekibuga Kampala so ffe tuli beetegefu kutufiirwa bintu byaffe tuli beetegefu kufiirwa baganda baffe oba naffe ffennyini okufiiramu era batuwonyeza kampeni butabire Kampala bagende ku mayodi n'ama TV